abantu balina ebintu naye nga tebalina kukkiriza. Olw'okuba tebalina kukkiriza bamanyi obudde bwonna bigenda ate tebamanyi birala bwe binajja. Wadde ng'enkuba badde efudde emba emisana ga leero tekirobedde bakkiriza kweyiwa ku Canaan Land mu bungi mu kusaba kwa lankyawa leero. Omusumba Rosias Bugingo asiimye abo bonna abatendereza Mukama buli mbeera bw'atyo n'ategeeza nti tebajjanga okwo. Ffe ku Canaan Land enkuba muganda waffe tetugiyinaako buzibu. So olw'okutaanula wiiki eno night prayer weather ne bweba efaanagana etya abanoonya Mukama tebamuteerawo terms and conditions. Sunday tujja kumaliriza ekisiibo naye neebaza Mukama olw'ekyo kye twakatuukako. Abantu balina obujulizi ab'Oluganda. Agambye nti bw'okkiriza Mukama weeyawula mu bikolwa ebizza obulamu bwo emabega. Katonda asanyukira okukkiriza kubanga alina okukkiriza tayonoona. Bwe mmala okukkiriza nti ekino nja kukifuna Katonda ajja kukimpa mba sikyakikubbyeko. Bwe mmala okuba n'okukkiriza mu nda yange tugenda kuwangaala mirembe. Wagenda kubaawo emirembe, sigenda kumenya dduuka lyo, sigenda kuteega nkubbe, sigenda kukola kintu kitajja. Omuntu amaze okukkiriza aba agenda kulindirira kubanga bw'omala okukkiriza ng'olokoka. Omusumba Bugingo ayongeddeko nti omukkiriza yenna kimukakatako okwerangirirako ebyamagero. Atalina ssente ku akawunti ng'olina okukkiriza n'oli alina ssente ku akawunti nga talina kukkiriza temufaanana. Okubeera obulungi si kuba na bintu, okubeera obulungi kuba na kukkiriza. N'olwekyo bw'obanga okkiriza nti Katonda alina kyagenda okukola erinnya lyo lijjeeyo mu baavu, liteeke mangu mu bagagga banno. Bw'oba olina okukkiriza amannya go gajjeeyo mu balwadde. Nziramu okwogera kye nayogedde jjo kyeyongera okunywera. Towanduukulanga erinnya lyo mu byamagero ng'olina okukkiriza. Mu njiri eya God's Positioning System Season 2 Munnabuddu agamba nti weewale emikwano egitazimba Mukama akusuumuusa eddaala. Abasinga obungi tubeera mu kukkiriza. Abantu ne bajja ne bafumita okukkiriza. Okukkiriza tekukola nga abantu bwe balaba, kukola nga Katonda bw'alaba. In fact, okukkiriza kukugatta mu birowoozo bya Katonda. Okukkiriza kye kikwawula ku ndowooza y'abantu aba bulijjo. Abamu ku b'olina okwewala ba mu nnyumba nga tebakukyawa, nga si balabe bo, maama wo si mulabe bo, taata wo si mulabe bo, baganda bo si balabe bo, naye by'olaba olw'okukkiriza tebabiraba. Kati olw'okuba tebabiraba abo be bagenda okusooka okufumita ekisabo ky'okukkiriza ekibadde mu bulamu bwo. Oba nkugambe bwe nti stop discussing what you believe. Nga n'olwokutaano okusaba kwa Overland ku Canaan Land omusumba Bugingo akuyita obutakusubwa. Byakasimbazi Yusuf, Crossroads TV, Omunnyo.